God says so. The reason to change my life. When only God says so, blessings follow me. Nobody reading of us. I'm rolling, roll like a lollipop in the morning. I don't know if I make it right, just make it better. Life is getting hard, just feel like I don't wanna hold. So I pray hard to raise my family. That's why always thinking you. Blessings follow you. Nobody when God says so. Abalabi baffe abalungi mwenna abadde mix media mujje baleko okujekumbirako tuli eno Makindye studio time gye tuli eno lero gye tukasibye producer Benja waali leero ndina omusajja alina erinnya ezzibu nga newookera ku makya ogyetuuma weetuumako limu abiri ne gakulema oweetuumako abiri eryokusatu lyo ligaana studio time eno olunaku olwaleero gye tuli mujje mukwasaganye ka music konna kabeerawo yagala videography producer Benja abimalanga wali oyimbyeko oba toyimbangako byonna abikwasaganya audio byonna sinkanye omusajja omuyimbi wakubadde ennyimba zayimba ayimba nnyo ez'oluzungu naye nga n'ez'oluganda azimba ngenda basaba abeyambi amannya n'eddoboozi z'Peter Pata Pepper. Peter P-E-T-E-R Pata P-A-T-A Pepper P-E-P-A Peter Pata Pepper. erinnya eryo wava ku kyoddyeko erinnya eryo lirina amakulu mangi naye erisooka erinnya lyange Peter amanya gange ge banzaalamu agewaffe nawe gye bayita Peter ndi Peter then Pata kitegeeza ekintu ekibaluka okufuna okukola kyokuyita okukola kiri mu Luswayiri then Pepper kiri mu Luzungu kitegeeza ssente era Pepper omuntu wagamba mwana aga Pepper zabale manyiti luno olupapula luno lwafayi aga Pepper man kati Peter Pata Pepper ugamba Peter yafuna ssente Peter anoonya ssente ekitegeera mission waggulu kakati abantu baagala okumanya Peter azaalibwawa Peter ndi mwana nzaalibwa Bushenyi Ishaka eyo mukyalo eyo Kaalobooma awo bajjajja bange we bagalamidde then nenkulira Ntungamo Luhama Kitwe etawuni yange ate nemba ensingira Embalala then Kampala. era eri gye wasomera oba osomedde Sisomedde osomedde gamba roots zonna ziri eri mu West then nojje ne Kampala kukitugomyemu kati olwo music yo wamutandikira mu ssomero omutandikirawo music kitone kyalimu kubanga ndi muto nga nkubalaga mu primary nga nyimba ku mikolo ku kyalo biki nga nyimba ennyimba z'abakabiri z'abakopi baani eyo mu byalo eyo era nze nakula nga ndi sitanga kuva muto nga nze nga bagamba oli sitanga ku kyalo ku ssomero bwentyo kugombolola nga nze nkuba yadde nga sirina luyimba oba sirina kime nga ndi sitanga bwentyo kugamba ya kuva mu butunzi nga ng'okikwasaganya kuba kati then nojja eno omaliriza eri secondary primary level then nojja eno mu music olwo yo omutandikirawa ate kati ye music owaddala omutandika owaddala last year ezinga gwafunyawo wetandise kati music owaddala nga nsinga n'omuganda wange gwebayita Benga production oyo twali twemanye kubatta najja nayo nanoonya sooka ombuulira ate wamusangawa yanoonya yakuyisaamu akafanga yanoonyamu nga Kyaliwe nagamba Kyali wange twesangako emabega kwawo saiti z'Eibanda nga tuli mu studio we era nga bwomanye nga kiki kati nfuukira Kyaliwe nga mbe ne Kampala naye nga nze Kampala sikimanyi ate n'amala nambulako n'abula social media biki kati n'addamu ate omwaka guno oguwedde n'addamu n'anoonyamu okukola awo n'osumulula endongo kasofa buno obudde olinayo ennyimba nga mmeka
enyimba gyeziri nyingi mu studio naye oluyolo lwakafuluma lulimu babiyita blessings. Soko lutuwemu kaawo azina akapera blessings follow me nobody when God says so. The reason to change my life when only God says so. Blessings follow you nobody when God says so. waluyimba mu luzungu Yes. era gwalwekompozingira mu luzungu Oluyimba Peter yalwandiika ng'anoonya soko olindeko olindako bulijjo producer amanyi okuwandiika musajja wattabu oyo atamumanyi atamutya atamutya nze mbeera naye atamutya gwetya yaluwandiika ate endala nineza kuwandiikirayo era ye muntu wange yalinga manager wange nga wenkugambye yanzijje embalala yanoonye eyo nandeeta musiteraga omanyi Peter kyali wange jangu musite tupambane endongo kati va mubirala bino byobaddemu bino byamaba kibiki byobaddemu nodduka kwera jangu otule wano tukole endongo. awandiise akayimba akakuwadde okayimbyemu kanyumye nange kanyumidde ati kati awo kyaŋŋamba kati yo do walukolera video batonaba just audio akyata kati aluyimba alukoze kati sofa tulira mu studio embalala eyo kale yajja ng'anoonya mu time eyo okunoonya nansanga mbalala nabeerako awo nangamba kati sifuna ka studio akalala round awo so era nange ebyokuyimba nali ndudde era kugamba nga bwebimanyi nga standard y'endongo gye njagala ate sinagifuna ate nga yakiina era nange nali munoonya eyo mu mutima yagamba naye sadikwerakaenda okimanyi waliwo producer akukubiramu omuwundi ne bwabula kati bwekityo wekyali kane kati namba nabikola nsiramu nemugwaku kati nenfunawo ka studio bakyali bange nali mbalina tukolayo awo ku buddemodemo awo kwekuba ne ku dressing agiwandiisa awo tukulyakubyemu lunaku lumu twakoleramu enyimba nga ttaano nga vibe kyekyo kiriya ng'olaba tuconnectinze awo ate lwafulumirawo yasooka kululeeta eno nandekayo ate nga yali akyakolera ku sound check ngaakyali eyo ate kati n'amala ate napita nelufuluma awo napita nenzija ate tutandika endongo awo kati sofa buno obudde olinawo video ziringa kati video bagisuubirira yakanaka soon blessings video soon era gwe manya nti obudde bwonna video etuuka soko okafiiringera change my life when only God says so. Blessings follow me nobody says so. Everything to change my life. I'm rolling, rolling, party in the morning. I don't know if I make it right, just make it better. Life is getting hard, just feel like I don't wanna hold on. So I pray hard to raise my family. That's why always seeking blessings follow me. Nobody when God says so. There is need to change my life. Glory, 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 glory. yo Yaman. akayimba keeko kati nakyaki njagala okukubuuza buno obudde bisi byomukwasagana olina manage Era nze nkwasaganya ne Benda. Benda wabeera nange wembeera. Kugamba ndi muteeko wa Benda ye papa. era yakudesigninga Byonna era ffe tubeera awo ffe tulinga ba Luganda tukola bwe kintu kyaffe ye papa. ye papa ye mama kati guno gw'omwaka abantu basuubire ka music guno omwaka era nsuubira blessing okuta video guno omwaka n'okutayo oluyimba olulala nga luno era kikyobuma guno omwaka guguli lweteseti kitakuba kyakabi oyimba style ki afro eka ne dance okuba bwe bumanyi Benda ali basatayi wamu wamaakuba ate kati nze ndi muyimbi wekitegeeza nti tuba tulina tetukola ekyakabi kaseera tuba tuleeta ekiro
kati sofa ono obudde ali yakulaba omwaka guno asuubire ki? Anti omwaka guno ali yandaba era genda ku social media ndozo noonya Penja Side Pro buli kyateekayo mu following noonya Peter Pata Pepper Peter eri PETER eri TPETA then Pepper PEPA ugenda onoonye Peter Pata Pepper osubscribing ugenda ku studio time social media zando zonna ugenda kulaba ebipya nga biyingirawo every time. Soko tuwuliremu wantu wali oyimbye scenario ki yali ekutuseeko mundu ogwasooka oga nti bakwanjudde ku stage naye tolina wantu wali oyimbyeko naga jangu tuweemu muli wawulira otyo era oli osanyuka ng'owulira abantu bagamba agamba akayimba kalungi oba owulira nga kino kikugamba beerezaamu era getoyiti yenna tolemererwa beerezaamu ojja kulaba beera ku kirooto kyo kyennyini ekyo kyennyini ojja kufuna amakungula wekola kyonna kyetaagisa nga kasita nga kiba nti kirumya muntu olabike ng'otuuka ku kirooto birimu kibyefuna era sofa sijja kugamba nti bya bugaga nti oba ki sofa emikwano gye ndi mukufuna basajja bafiisa obalabye kati mbonga nabo nabalabira eri mu kyalo okitegeera kati okumbeera nabo baani okitegeera kati ebyo ebirungi ebibalabikira bulungi ate ekirala music is passion ate bamaama ayo sinatunulayo sinagendayo sinagendayo nze bwe mba n'endongo nga ndi kumpi ne studio nga nsobola okuvayitinga anytime nga nsobola okubeera free mu bulamu bwange. bamaama gwe tofunye bamama mpozi mikwano gyange gye bali era nze nina bamama mikwano gyange bonna big up on yourself. kale kusoomoozebwa bwaki bw'osanga ngegye n'akagiyingiramu kuba kugambira siyanga mu Desemba awo nga kirimu kitegeeza okusoomoozebwa era kubaamu naye kati okusoomoozebwa okwaffe era yala sooka yala okimanyi esooka nekkalakata wana endongo etaaga kugumiikiriza kubanga yo bw'obanga togumiikiriza osobola okulekulira kuba yendongo sinti oganti oyingidde leero ekya ofuna seeta yeetaaga okugumiikiriza n'emikwano egimu negikukyawa kuba waliwo emikwano ate kiba kitakwagala mu sayidi eyo kati kuyingidde endongo ofuuse muyaayi naye nga si bwe kiri ate egyo bw'olaba nga bw'ekirooto kyo kyekyo omukwano ogukuvuddeeko tofaayo gujja kulaba success gukomewo. kati wali oyingira endongo eno mami teyanyinga oba bano relatives b'obeera nabo kati engeri gye nakula nga anyimba embanga gambye nti kyambuto nali musanyusa bito omusanyusa nga ne maama nga naye asanyukiramu kati ye tukyamukalubiriza saalaba ku taata wange maama yeyambuza era ndi mutoto wa maama byonna byemanyi ku maama kyambuto kwakuseyasaafuna mukusobola bataata naye maama wange nze yakula nga mpagira kubanga nze nzijukira maama nga nkyali muto era yankolako ku era wakuba nti oba yamala nalabala okukula awo ndowooza nagaa nti ngenda wamuswiki nze nansaati mu birala naye era nakuze ate nenziramu nesalirawo nemusaayo naye tanabula basimanyi kyagenda kwogera. kakati mukuyimba oyimbako oba okubako n'ebintu kati saawa zino ndikuyinga gita ne piano nali njagala nnyo okuyiga besi gita bukyanga akyali mwana mutoye kuba nzijukira ne ku ssomero nakuba ddungu eno ddungu okimanyi ddungu ezo zetwatuulangako kayinze nakubanga ya besi era nanyumirwanga nnyo besi eyo ng'eyitamu awo wansi kati nakula nga njagala besi gita era besi gita gyendi mu kuyiga awo njagalamu nnyo ne piano kuba ne production nayo kati oba toli mu music muddebo obwaleero obeerako saagala mwana wange buuza fish
nze tojja kungamba toba onsanzeewa toba onsanzeewa towagire sports kugamba mbiwulira biwulizi nze kasita mpulira omuntu ng'ayimbye olimba ne lunkuba soka luwuliriza kumala ng'olunaku nga ndiko olwo mpulira kabadde kike yakoze yakaddeetedde okunkuba kati nze ebyo byembeerako ebyo mbigamba endongo ebirala byonna nabikola naye nabiwumuleero kati nzikikinze ongozi muyimbi ki akuyinsipayalinga yakuinsipayalinga okuyimba okuyimba kati nze abayimbi bonna nno bazibankuyo omugigi gonna nga bankuba kubanga nkyali muto kamiliyoni yali akubaawo kizi doroti ngamba ennyimba zenayimbanga nga nkyali muto awo kubanga buli muyimbi yajjanga oluusi nga amuwuliriza kamili nga nkuba kubina nkuba babebe bankubyawo likwaze buli muyimbi namayimbingangako oluyimba lwe ekitegeeza buli muyimbi yenna mwana gye wabeeranga manya nti wansi mu ggeto wansi ez'omubyalo wabeerayo ate abakuba endongo zammwe nga webavaawo nga nkyawo ndi mukuyiriba ate newajja kudrive nankuba yakuyimbiranga buyimba ki kyobamanya buli kayimba akantukangako kakava wa mwami oyo kabeeranga kattabu kayimba kigwe kojjukira okoyinza okutuwaamu eyakubira nogaa nti mu butuufu ako kakayimba kali maanyi obuyimba bwe bwonna kutandikira eriizi sitaani nakudaata kugamba buli yimba buli yakikola bw'atye nezi sweet lady can I please take your number maybe later I would like to know you better zijeni panjangano zine kumazina wazinira wali ezo zonna gwemanya nti kati kutandikiraawo yankubanga mpaka kutuuka ne kati mwe bana bayimba era wammwe western tewalingayo bayimbi bakuyimbiranga abayimbanga mu Nyankole soko tuweeyo kabalingawo ate ono tinatiine n'oyo naye yakuba soko tumiremu akayimba leba nakwera omutwali aboli tinatiine emulateko oyo naye yakuba ate omulala ate Joseph Ngoma si weeyo nnyo oyo kale weeyo naye ate kati yakuba nnyo gospel ate nze nali mu ndongo eno endongo etambula nze bano abanyiika ye Katonda nali muwuliriza nnyo kati eno eri ewammwe Banyankole tewalingayo bayimbi balalawo bokka be bayingalo ate ono reggae yazze abo bakakati kati abo bakakati zitandikidde eri emabega nga abankubangade nenkula ne baregi bajja ne bakuba nabo era bainspiringa Martin kikibigapo Yosefu brother wange naye kozeyo zihaso naye bonna era bazenga bakuba ya tuweeyo ku kayimba ak'Omunyankole no n'okobanga sikako naye nga kale yakayimba yakanyimba mu Munyankole kale naye kaba kalezano kiba omutima gwanje tibe mizano kiba amagala gange tuweeyo kako anze simba musayimba ku Munyankole safuna chance ngeje nafuna nobeere atengali amanyi papa naye ate naye buli eno nnyo ati ebyeri just banyiinspiringanga nga bakyali bange abamu ne katikati ategeeza neganda amazina osobola okugazina gebayita kitaabu mazina gongaagala nnyo zibalina bazina bagiramu bati ne bakozina bati ne badda bati nze jjajja wange weeyo yaganjigiriza mulalawo ng'agazinamu jjajja wange weeyo mukyali kyagala ekitambulu nakyo yamwani naye nga byaliwo era twabizinanga kasituli mulembe omulala bigenda bikula kati sofa ekikubanjayo kya vidiyo vidiyo era naye gyensuubira kumpi kuba audio teeri bona eri
Come Blessings by Peter Patapepa. Wako n'owulira audio nera ne video gyeri kujja. Mu bayimbi ba wano muyimbi kyasinga okukuma wano waffe Uganda. Then baliwo batubuulidde abakusikiriza naye kati buno budde bayimbi ki? Olaba abaana bo bakuba muyimba ajja Kigala abakuba ate baproducer Benja ate yewudda ate awaddako Benja watabu, Nesima watabu, Bomba watabu, Batimario watabu, ya beebo bakuba ate mba manager ogamba nti buno budde n'amala nkwatako ngedde n'akajja mu kibuga bamanyeze sinababbeetegereza naye kati nze sinababbeetegereza bulungi naye ngeri alina sente ajje kole alina sente asobola okujja ate naye oba nga towangako manager nga oyagala sookera ku nze ng'olina sente zo ng'oli ero ogamba naye nsobola okubeera manager kuba nange nayimirirawo ne ngamba nsobola okubeera omuyimbi embeera era n'omuntu yenna ali eyo kandi amanager si kigamba nti bali ababaddewo biki gwe oba omanyi nti osobola kuteeka mu ndongo n'ogifunamu kuba endongo naye erina ebibalo osooka kubala itsa bizinesi nga weeraba bizinesi y'engoye bizinesi y'ebyo ya ojja ne tukola just kutuula ne tubala omuzannyo n'obudde singa oli chance ebezze n'agamba njagala ojje mu kibiina ki kyoyagala okuyimbiramu kuba tulina zirionyaiswangizi tulina zigagameero likoddirebo kigiwandyagadde okuyimbiramu buli likoddirebo yakabiri kyobomanya kuba zonna zize nga zituwa endongo nga tuli mu kyalo tugiwuliriza mpaka ekitegeeza byonna yakabiri so likoddirebo nze ndaba nze nkyalina Benja wange ebirala bijja kujja eyo mu maaso naye kati understand wano wendi nkyalina Benja studio time yaffe weeri tuli mu kukola dde n'ebirala bibeera byezimba todduka nnyo okuganya ate kiyinza okusuukako noonya Benja side pro wonna social media yonna Benja side era Peter Pata omufuna ne Peter Pata ng'omusaakinzeeko era omufuna ayimba ku kyayi asobola okuyimba ku mukolo asobola okuyimbawo abamwetaaze ekivulo kyonna kuba nyinayo n'obuyimba bwa birthday so abagala music endimibwa afro kubanywa afro abamawumbirwa music oyo era nyina enyimba za birthday nebeba birthday sokya mukolo gwonna Peter Pata kasita omwetaaga kugambye omuyimbi mukolo gyonna asalako osuubira okukolayo kolabo maaso awo oba kolabo ekyabo bweba esaanidde ng'erina okubaawo ebisaanyizo kyo byaba kubanga nzikumanya okuyimba waba osobola okuyimba kiba kiggwa osobola okukolayo kubanga owulira oyagala okuyimba logainde nga nange nasooka kyagala kati kijjayo oyagala okuyimba logaoliyo okukola kisobola kati nga tumaliriza oba kakibolekera abafaani abafaani baala kyemba mulinda faya eri munda ajali kuleetera ddala pozo yomu era ne studio time eri wano makiira sound mupyaliko kati oba kakibolekera abayimbi abatana kuyingira abayimba oba ng'oli muyimbi oyagala kuyimba ng'oli oyagala kuyimba ekisooka beera n'empisa ekisooka kiriiko nti oba wasoma kyenkana ki oba okuze kyenkana ki oba oyagala kuyimba sooka obeere n'empisa ekyokubiri kola emikwano kasita okola emikwano gyo waba oba n'empisa emikwano gijja kukwanguyira jagifuna mangu then bw'omala okukola emikwano ojja kufuna connections zinakutuusa ku kirooto ky'oba oyagala so naye bw'onoojja nga gweoyagala kuyimba n'ojja n'amalala n'ojja n'obuso manya nti era bijja kukalubirizamu sooka okuzimba ekirooto kyo beera n'empisa kola emikwano bijja kukuwa connections otuuke ku kyoyagala bane tetugenda kusukkawo wano
Manya akose president we Masaka City. Because ndi musajja wange ku camera producer Cobra Dona. Yeah man. Soko tuwerekeze akayimba ko. Blessings follow me. Nobody when God says so. The reason to change my life. When only God says so. Blessings follow me. Nobody. Read the verse. I'm rolling like a lollipop in the morning. I don't know if I make it right. Just make it better. Life is getting hard. Just feel like I don't wanna hold on. So I pray hard to raise my family. That's why always thinking blessings follow you. Nobody when God says so. Pita pata paper. Yeah man. Bele bulungi mwelaba. Amanya nzenyo Ismail. Tunda spray wa Benz wa German. BMW Benz Golf. Nokazaito kuzonna. Tunda spray wa Usangwe Mengo na Mirembe. Pesa na tunaaba kwa mweteza zefana amasika tabuzibwa ovuga motoka ya bei Mercedes Benz Passat Golf Formatic jango ebikesa autocare kwetunda spare parts motoka ezebei enungi ate omuwangazi omulungi ne Japan tunayo tuneduka ya Japan etunda eti odi Kampala wansi wa police station manya bazira to crashes amanya batandika ni mix eduka lye liri ku Mengo ne Bukesa ne wano ku Bulangi yes wasangibwa tifu ene uya usimu enkola tukola so tutema ebika bya moloka byanjawulo moloka oyinza kuulya eyo ng'oyina moloka nga yakufaako tuyinza okujjawo spare wa tifu bu spare ya tuyina spare wa Hammer na spare wa Jeep Grand Cherokee wa buli moloka Benz 212 Bruteke 203 zona moloka spare wali wano tuliwe garage yaffe katwenkwa spare goyagala ebintu mukuwa wano so omuleta wano ku garage yaffe tumukufittingiramu obayagala ko yingini oba gearbox oba shock oba suspension oba lugi oba bumper oba mataala wano ambulance wano tukufittingira so katuyinza okubanga oyagala gearbox nga tugenda kwebaka wansi garage ziba neki n'olunya moloko yengireta wano tugenda wansi tugeki tufuira so kufuira wano tufuira erumu yayo ate eno gira tugenda gifunda tugenda gifuwa oyo timu yange jensi gyenkola nayo tusangibwa wano e Bukesa opposite ne Mengo enfolo yaffe gye twambala ese mudus e Bukesa nkola wiring buli kika kya mmotoka manya Isma Mayaga David asiba yinyi ezo zonna bulijolese bano beetagisa mu kukyusa shopu ebintu ng'ebyo kumanya ebikubagana ekamyaka eno byonna bikola osanga wano injini kayimindi byonna tubikolako siba injini emotoka zina entono enene wansi wokka innocent buli kimu kyoyagala nkikolako bwonna ŋŋendawo ngwawo amanya Muhammad tukola moloka tufitingamu moloka ffe ba Majestic Wines and Spirits tusangibwa wano mu Kikuubo ekizimbe Junior House edduuka shop 008 tusuubuza wines tusuubuza whisky tusuubuza spirits tusuubuza energy drinks ne soft drinks zonna era nga tusuubuza mu wholesale n'abakamukamu beeyi yaffe ennungi era enamba zaffe ez'amasimu osobola otusanga eya MTN eri 0760 95 44 35 eya MTN eya Airtel era eri ne ku WhatsApp eri 070 62 63 085 eyo namba yaffe osobola otusanga era nga tukola ne deliveries wano around town
ng'oli mu kibuga delivery ya bwereere gwetukubira bukubizi ka simu n'okola odayo ne tukola delivery nga ya bwereere.